nakukwasa omuwala ono andowooza ogenda muyamba era nga bwe ngenze ndaba abalala b'ogenda okola naye olinga oba eyayagala omukolamu kontenti yekka n'omuteeka mu kamera yo n'okireka awo bambi n'otadda muyambira ddala naye nga nze namukwasa ndowooza nti nga bw'ogenza okola awalala naye munnange onaamuyamba naye Madamu Rosette wankola bubi nnyo wankolera ddala bubi nnyo 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 tututte ebbanga nga tukubirako okwo ku ssimu nga tetukufuna naye kati simanyi oba bye wawulidde byakusanyusizza ggwe bwe wazzeeyo ewaabwe naye nga nange nakulabyeko okwo ku vidiyo zo naye nga mukwano gwo kati ze mbuyagezi kaze ngoye kati obadde tokimanyi ye kyekyo Emily ogenda wa taliyo Emily Mukasa Ashraf, olowooza si omwana wa muntu saagala kuzaala, saagala mwana mu nsi muno, saagala nange ofune omwana ku sukulu nsitule nyozeeko, bannange gwe Mukasa Ashraf nkooye ebyawongoobyo, nkooye amagini, nafumbirwa musambwa, nali sikimanyi banoonya gyanfuna, banoonya gya bugaga, naye fe abaana b'abantu fe bwe bawungayo. Nduhire, munyambe bige hanuuyo. Ndi omwana w'omuntu naye nyetaaga kuruga omubusubi obw'obundumu kwakwaliyo bapasito okwekale muizo bamunsabire nduga omubyebe ebiryawo ngo byona n'omushinja obugiiga yanabwiho mbyebipuse ebe bikureba kipusi wankurihire hariho pasito wena kubasa kumusabira akanyiho omugezi hongo akanyiho omwaka ga Mukasa Ashraf aiza ganyiho obugiiga bwabo nibabona omulipa abaana b'abantu. Nze kyenkugambye kyekyo yafa Emily. Kale mwamusanga wange afudde. Nze simanyi sinze namusanga. Ani yamusanga baabawo? Yeye. N'amutwala. Kati yamutwala ng'omanyiiyo? Simanyiiyo. Tewagenda naye? Saagendayo. Yamuteeka butesi mmotoka n'amukola ki? N'amutwala nze nasigala wano. Gwe n'osigala wano eno. Okimanyi nti kale gwe tolina musango? Kubane oli bulizi bwabawo ng'akukoba nti akoze eki? Afudde. Kati gwe omulabako ku maaso go ng'omulaba ti afudde? Yeye. N'amaaso go? Kati yamuteeka mu ki? Yamuzinga mu ki? Mu kaveera n'amutwala. Amanya gange yenze Nnyondo Rosette, amanya ze Nnyondo Whitney, gankola ne Nnyondo Glim. Tuli wano ku Nnyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nnyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nnyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Bannaye muli mutya?
mwasiibye mutya mujebale ku baddiya bange abalungi banaye mwankomeredde abankomeredde nakimanya mujja kunkomerera naye bagamba 10 terikyawa omu. Nyinamu abasobola okuntegeera nga mbawadde ensonga yange, nyinamu abasobola okuntegeera, nyinamu abatasobola kuntegeera. 10 terisobola kwagala omu ate era tesobola kukyawa muntu omu. Nyinamu abanga abo be tuyita ba die hard bayagamba nze tumutegeera naye nga mwankomeredde mu comment section ku mikutu gyonna abamu ne mujja ku gundi kuki abamu ne mujja mu inbox yange namwe ne mukola ki ne mwogera bye mwagadde. Rosette wakola bubi, Rosette wayagala bwagazi content, Rosette omukazi wamugira nnyo twamukubuuzanga, Rosette wakola bwoti. Kaakati nadde sirina kutula baana ba maama kubanga sirina mirembe kye nnyinza obbagamba era muli free buli omu okugera kyawulira ayagadde kubanga nange omusango nnyinza okugamba gukola ki erudda neewolereza erudda ngamba ti gulabika gunsinga naye nga nsaba munsonyiwe munkwate mpola munkwate bulungi kale munsonyiwe kubanga already ndi mumenyefu mukuba nti ndi mumenyefu ate n'omuntu mulala wajja nannyongerako kimpisa bubi mpisibwa ddala bubi. Kaakati wano wendi ndi wa mama Mita oyo mukyala mama Mita ejjozi mama Mita kamwite mama Mita era omukyala ono mwena namukubiddeko amasimu enfunda eziwera nga takwata simu yange mpaka wenakutte essimu endala ne mutyako voice note wallahi nga nokaaba nkaaba ne musaba omukyala ansaasire kubanga nange si gwe nakyagala munnange embeera bizemuuko omukyala yamaze nampuliriza naye yabadde munyiivumuuko era nandagirira ewuwe wano wendi wakaawe nzize okumanya omuwala ono yakoma kwogerako ddi naye ki ekyabaawo era kyeyategerako kyonna era basemba kwogera ki olunaku lweyasembayo okwogerezeganya naye bigambo ki byava mu muwala tube nga ate tulaba ati tuyinza okutandikira naye nga bannange neeyongera okugamba nti no munsonyiwe. Mama Mita mbadde nsaba ojja otuleko wano abagundi baffe baba baagala nnyo okulaba omuntu n'ebigambo byayogera bagambe nti bino byayogera bituufu oba si biki baba baagala nga bakulabira ddala bati ne babala emimwa gimuvingamu. Onansonyiwa Madamu Rosette naye nze sikwatagana na kamera era sigenda kubaamu onansonyiwa. Ekitalina buzibu. Kaakati annange vidiyo nga bwe wagirabye kuba nakubidde wangambye of course wagirabye n'ebigambo bye wangambye byammenye omutima byammazeemu amaanyi kuba gwe yalinga atera okugendagendako n'omulambulako. Ekituufu kiri nti neenenya mu vidiyo gye nakola nakati mu maaso go nkwetondera mwana wa maama bambi nsaba onsonyiwe si kwewozaako si kintu bana njagala content n'omwana muteeka ku content nali nfa content bannange si bwe kiri. Kale oluusi muntwala nga mba mwagadde naye nga mba muntudde mu bukyamu kwamba muntudde mu bukyamu nesegombangako okukola content mukola bukozi content nga obulamu bw'omuntu sibufuddeko b'embeera y'omuntu bannange bikwatamu mbadde mu kintu kyenyinza obbagamba naye kaakati omuwala ono wakoma kwogerako ddi naye? Ndudde kitwalire ddala akaseera nga soogerako naye Madamu Rosette wandisappointinga nakukwasa omuwala ono andowooza ogenda muyamba era nga bwe ngenze ndaba abalala b'ogenda okola naye olinga oba eyayagala omukolamu content yekka n'omuteeka mu kamera yo n'okireka awo bambi n'otadda muyambira ddala naye nga nze namukwasa ndowooza nti nga bw'ogenza okola awalala naye munnange onaamuyamba naye Madamu Rosette wankola bubi nnyo wankolera ddala bubi nnyo nnyo nnyo. Tututte ebbanga nga tukubirako okwo ku ssimu nga tetukufuna naye kati simanyi oba bye wawulidde byakusanyusizza ggwe bwe wazzeeyo ewaabwe naye nga nange nakulabyeko okwo ku vidiyo zo naye nga nkubuulire teri kintu kinnumanga muntu kuŋŋamba mbu nno gwayagadde kola content babiŋŋamba nnyo wala Mama Mita si ye gwe asoose era ne nvayo ne neewozaako kubanga singa nalinga aiminga kukola content yekka era stories nnyingi sandizigusizza nga nenkola bukozi nendekaawo kubanga story osobola okugikola
naye weemenyera wano mu kutandika eyinza okwanguwamu naye enkomekerero yaayo ogigusizza otya omuntu afunye atya obwenkanya awo ewali ekinyusi kimenya nga bw'okiwulira n'omukusooka najja n'akunyumiza n'ayitamu kino kintukako kino kiri eno embeera eno n'eri embeera byanguwamu ng'obikwata Yesu omanyi obiwuliriza kakati muntu yeetaaga buyambi okuyita okumuteeka mu kamera si buli muntu yeetaaga kamera afunyeemu kimumuteeka mu kamera ayambiddwa atya omusalidde magezi ki of course nange kyensinga okwetaaga kubanga nkyagala nnyo era ndowooza obadde ng'ongoberera stories zange nfuba okulaba nti nno tubale ne solution okusinziira ku kiba kikoze eki kyabaddewo naye nga kino ndi mu maaso g'okwetondera ekituufu omuwala oyo yankubirangako esimu nasaako missed calls kubanga nawe nasangako missed call zaali 9 olunaku nga mutuufu tuli mu field nakwata essimu ne mukubira essimu teyayitamu n'olulala nesaako missed call saako nga nja mukubira olwa buno obw'okubeera busy ne neerabira nenkeesaako missed call neddamu okukubako mutuufu essimu nga tekola ki nga teyitamu nze nga ebiseera ebisinga namukwasanga lumu na lumu njogerangako naye kaakati kino oba vidiyo wagiwuliriza bulungi n'ogimalayo ekigendererwa kyali bwe kiti era nawe wakimanyaako wadde tekyatambulanga bwe kyali kirina kubeera naye nga sigamba muno saafaayo okusookera ddala nze kamwe akoogera nali nyina enteekateeka ey'okubanga ngenda kukola ebintu byange mu ngeri gye bikolamu nze ngazi kuba nali ngezeko ne wakojja Lwasa ne ŋŋendayo kati yayina ne kyeyali yampadde nangamba genda okole ki genda nakyewakawo oyo muki omuwala mu butuufu enkeera waalo gye nali ndaga olunaku ng'olwaleero pasita yankubira era pasita yaŋŋamba yayogerako naani naawe yayogerako nange era nga yayogerako nani kubanga nze we yankubira ne muwa ennamba yaani ya Emily n'akubirako Emily ne boogerezeganya kuba nzijukira yaŋŋamba n'okumugamba we yali omulwadde oba yamuweerezaayoko oba ku kyokulya n'amuweerezaayo ku kyokulya era n'aŋŋamba pasita n'omuwala ne kenyini yakubirako n'aŋŋamba kati awo nga amaze okwogera nange nga before nga naba kwogera na muwala so kwogera nange era nze yamuwa ennamba nanga Rosette nalabye story eno gye wakola naye ogenda kukola oti n'omuwala ogenda kumuyamba otya nze siri muntu wekwekerera namugamba pasita oli pasita naye nze nyina engeri gye nkolamu ebintu byange omuwala ono engeri gye ngenda okukolamu ebintu byange nyina kinatandiseeko sijja kukyogera namugamba munange pasita nze ndi muntu Katonda mukkiriza era amanyi nti gy'ali naye nyinamuko embeera ey'okola ntya kubanga nze ku lwange nze kintu kyenzikiriza sijja gamba mbuno we ŋŋenda ew'omusawo omunnansi nti mbeera mpakanya Katonda of course not kubanga tusiga tugulumiza Katonda n'omunnansi ojja kumusanga nga mukatuliki nga mulokole n'omusanga nga omusiraamu tasubwa swala era ng'aswala n'azimalayo ez'olunaku n'okusinga omuntu atali muki musawo wa kinnansi nze omusawo w'ekinnansi atali mutemu asaddaaka bano basimanyi tukola biki bino simanyi tulina kiri naye nga bo okutereeza butereeza kubanga nze nkimanyi nti nabo Katonda yabatonda on top of that buli kimu kye bakosa muno mu nsi ya Mungu amadala ge bakozesa akkiriza oba ogaane bagajja ku miti bagajja mu ttale bagajja mu nsiko ani yabitonda Katonda yabitonda naye tusiga tugulumizaani kyobula nga omusawo w'ekinnansi newabeera nga awonyeza omutuga Mukama yakisazeewo Mukama yakoze eki yasazeewo kubanga ffena tukola ebintu twagala bibeere nga birina okubeera ne bigaana lwaki kuba Katonda abe atakoze eki tasazeewo tukikola ne kijja nga bwe tukyagadde Mukama aba asazeewo nekikola ki ne kiba kubanga ya approving buli kimu kyonna tugamba alhamdulillah Mukama weebalire okay kaakati then eyo nga nvuddeyo nga muli bazadde mama Mita nga muli bazadde no ne tonyigira nnyo bw'otyo munnange ekituufu Madamu Rosette munaye siri musanyufu okusinziira bwe nagamba omuwala amanyi agenda kuyambibwa nga mpitiddemu ggwe naye kituufu watuyiwa nnyo si bwe nali nkisuubira kakati olaba bye wakola n'omala n'otakola ki n'oteefiirayo gamba nti oba kandabe omuwala ali ku ki ate nga walaba kikyayitamu waliyo n'olaba kikyaliko ne biki bye yakugamba story yonna kakati ekituufu kiri nti enkeera waalwo nali ngenda nga maze okuva ewa kojja nga ngenda kugendayo kino pasita newembeera nga mukubidde wano eno asobola okunjulira musumba asobola okunjulira kubanga weyampe ne mugamba musumba ninako gye nabadde nagenze okitegeera ne mugamba musumba ninako gye nabadde nakoze eki ninako we nabadde nagenzeeko naye munnange nze ndimu eno embeera kino nakiri nangamba totawaana wabula nze mbadde nyinawo pulaani empya kakati
mbadde nteesa byesigenda kuddamu obaade wabira byesitegedde Musumba nampa ddiiru gitunda okutambulirako okusobola okurescuinga omwana oyo tufune tata w'omwana era naye nakubirako n'omwana oyo omwana akola ki nakkiriza nagala kina buzinji balagirira ewaka naye tata nga muzibu kubanga kitaawo era akimanyi yabagoba nga bato okitegeera akati munnange nga nange nkola ki nga nninda Musumba tugire akadda ku Musumba yali ready nze saali ready okiraba kati Musumba n'angamba nemuganja kuba nkugamba nga ndi ready tukole ki tugende ne maze bina nyira okumaliriza kati akaseera katuuse ndi ready ate ngamba Musumba ndi ready tugenda ddi ali Musumba naye ng'afunyemu ebizibuzibu naye kyemmanyi yanduza yayogerangako nammwe oba oli awo n'afunamuko ebizibuzibu era n'angamba ajja kuba ngamba nga bayanda bakufunamu kadde oba ki kati kwe mutima okujja ne guŋŋamba owaaye nga n'abaana bambuuza ye banange Emiri wa Kapa yalagawa Emiri yafunumusi yali alina pusi yalagawa ne ŋŋamba owaaye kangende nkole kyenyinza okuwona omwana nabe ki kyenyinza okukolawo nze nganze kubanga ebiri biyinza okuba bigenda kukola ki kulwawo okwo okitegeera kubanga era byali byansiba sijja kulimba era omanyi bagamba two heads are better than one nze nalina endowooza yange yali ndala nnyo yali ngenda okikola kati Musumba we yajja nange ne ngoberera amagezi ge ng'ate naba gakola ki gajja kutuyamba okitegeera n'omusajja ono kangavvulwa kubanga ebiseera ebisinga njagala nnyo omuntu n'akangavvulwa saala muntu kumuviirako awo nkyagala nnyo naye Musumba ng'akingambe nabanga it's a good idea nenjibayinga netutambulirako ekinsobola kinakola ki nadireyingamuuko nembeera nyina byenyina nawe okumalira tukole ki tutindigegere tugende wali walako tutuna okola ki okulaga kati munnange n'olw'ensonga eyo saagala mbalime mbuno just omwana ayagala muteeka mu content nti nze nfune mu content ntambule ngende simanya nkole ki kale kiki kintu abantu bakiŋŋamba nnyo naye ate sijja balimba nti tukola content ono bwa kuliko sente epishimo tufunako sente ze first of all siri ku earninga ku YouTube kubanga bamblockingako okitegeera so kati sijja balimba mwe ku earninga sente nfuna sente bwe sitwa tugende ate n'ekirala ba YouTubers bangi sina ba YouTubers bokka abantu abali ku YouTube baki bayitirivu mukuba nti no bayitirivu n'osanga ng'oli akoze oluyimba nga lulina billion views billion na billions 0 nkola 1k nkola 2k 100k 20k 10k kati nsobola okwegeraganya ku bali abayimbi abakola views billions na billions buwumbi na buwumbi kati webeera nga olowooza osasula abo YouTube nze nsasula mmeka of course ngenda okuba obeera nga badde nsasudde n'essente ze mbeera ntaddemu eba tekola ki tezivaayo kino kinyinza okugamba kubanga mukoza transport gy'obeera ogeze okulaba naawe n'obayambako mulimu story gy'osobola okukola n'otekamu ssente zo n'onnula omuntu wonna gwadde mu ssente zo n'oggwera ne mu kakadde kino nkubuulira amazima naye nga kakadde ako nsobola okuwa example naye kankireke naye nga kakadde ako ky'ogamba eyo vidiyo esobola okukola views nekolera akakadde tubeere ba amazima eba okoze views mmeka nsobola okukola akakadde n'ogira kuba kati Emmy sagala njogere bubi Emmy nali mwaddeko ku ssente kyemanyi Emmy nali mundemu kwesente ziwera emitwalo nga 15 kyogamba nno vidiyo yesobola okukola emitwalo 15 of course tesobola kati lwaki basikwata ssente zange nezeeterekera just kyembeera nsaba kale wadde nembeera weeri nenze mbadde nteesa olaba otya tusobola okuddayo ewaka waabwe netulinda omusajja kubanga kuludi beebuzaabuza saabalala nengeri gye bavanishinga saabategeera omusajja gwali omulabyeko manyi bwafaanana omusajja ye nali mulabyeko naye ndwawo era omulaba kubeera si omuntu gw'osobola okuddawo neweŋŋanga buli budde oba nti ngenda ewuwe era tugendayo biba byankutu nga manyi nti avuddeyo taliiyo neŋŋendayo naye kati ntwalidde eddala ebbanga nga sigendayo era simanyi kati kikyaliko ye kati sikyaleka ate munange oba ddala mulamu we bye yayogedde bituufu kati tusobola okuddayo okoyina mu kaakadde kuba tetusobola mba sisobola kuddayo nze kituufu sisobola kugendayo bwe mwasemba okwogera naye biki byeyavaamu nga ye nasembayo okwogerako naye era ng'embeera si nnungi ate nga mulwadde kasa yali yamuweerezaayoko kasente afune eddagala afune nekyokulya wakoma okwogera naye wenakoma omutwalira awo eddagala saddamu kwogera naye ate akasimu ke saawa bina kaba keekyanga tekabaako ate nange munsaasire namukubirangako nga akasimu tekaliiko kubanga nzira wenakubidde nga tokwata then kukwata esimu y'omuntu omulala nenkuteekako ka message nenkunyonnyola then nenkubira nako ekunkwatira ekisa n'ondagirira ekituufu obutakukwata awo nga siri musanyufu gyendi nga siraba kiddako nga siraba kyewamukolera nga ndaba wamuleka awo nga wamukola mu content wo n'omuleka awo
n'otabaako kyozzaako ate nga nakulabako ku pulogulaamu ze endala ng'olinawo omwana gw'oli mu kukolakaawo. Ne ŋŋamba ate kati ffe Rosette twamukola ki? Ekituufu ne nzigwamu ensonga lwaki mbadde siddangaawo okukwata ssimu yo ng'era siri musanyufu gy'oli. Naye ne ŋŋamba waawo onakuwulidde ng'okubidde ku ndala. Ne ŋŋamba ye lwaki sikugamba n'ojja. Ne nkukkiriza. Kati gwe nga obadde osalira ku magezi ki? Osala magezi kino omwana okumanya ekituufu tukimanyire ddala ddala oba ddala kituufu. Yatwalibwa mulamu kubanga ye agamba yamuzinga mu kaveera. Of course omuntu abeera afudde ate osobola okumuzinga mu kaveera nga mulamu? Era basobola kubanga bwe bamuyisizaamu byonna kyenkana babanga ababa bamwagaliza okufa. Kisoboka okuba nga balina kye baamukola. Ate kati nkugambe ki? Naye sooka oniiremuko katono awo nzije. Ageze n'akazindalo kange. Tontunuza mu kamera nkwegayiridde bambi. Saagala mbeera mbi. Bayagambye ayagala kamera. Okulaba gwakuno. Somanyi ebintu ebyo namenamika. Bwe namulinda nga ntumbisa bujjange we nagendera nga ndi mulwadde ngenda n'okufa. Yasimbirako eri kawa naye tomutunuzaamu kamera. Teyakwata ssimu zange. Mwana gwe nga yeefuula eri. Kati yankubidde. Oyagala kumuvinga eri. Ndaba yakola ki? Yabivaako ng'alinga eyakolamu ka kontenti ke. Nenkola ki? Nembeera nga simukwata kubanga nange Ejjukira gyako gye wabadde. yakyusizza essimu endala Entalo n'ankubira nazo nnyinyiza lwanyi tasobola okulwana kalaana kamutawaana nalyabyemu ssebo ddala essuubi ligenze naye nakugamba tozirika kubanga mukono wange ensozi ezo z'olaba nti nnene n'ebiwo by'olaba nti biwanvu bisobola ayogera leero naye kati azze tozirika gira gyako olaba mu kukakuka mu ekituufu abeera bizi alina by'aba akwasaganya oluusi kubanga waliwo nze stories ze zendaba kantula omulaba olwo stories ze zembadde ndaba ng'alina abaana bali mu kuyamba so kati owaaye omuntu bw'aba azze kigamba nti twamuwa akasente nti akuyambe twamuwa sente zaffe n'azirya yakuyambira bwereere naye bweyajja nekwogera kale nenkikola nti agenze kunzija ate weyavaawo ekituufu nange eyanjiwa kuba buli wenkirowoozaako mba ndaba nga yali akukolamu ka kontenti era bwe ndowooza kubanga ebirala ndaba abiggusa ekikyo kyakola ki kyagaana ate nga yalaba obuzibu ki bw'olimu naye ayagala kwogera naawe naye kakkana Emmy ogende kakkana jjo oyogerekooko naye owulire kikyakola ki kyagamba kakkana jjo oyogerekooko naye owulire kyakugamba bazaala mala gagendayo nseko aliwo omukyala kati nkusaba weesonyiwe gendayo ekituufu olabika abeera bize kubanga nze nina stories ze zentera olaba ng'olaba alina alimukolako yabadde alikukola ayinza okuba aba bize nejangu jangu tewali aligunyaga mukama nsobola okuyamba gangu asinga okumanya what happened kati ndonda ekyejo
Mami Rosette, kiki ng'otangalidde? Olaba musumu kiki? Yakwadde microphone yange abadde agenze nayo. Mamita gwe omwadde ne microphone? Yagimpadde. Kiki ng'ontunuulira nga buzibu ki? Sinakutegeera okudda wano ne nkulinda ne nkukubira amasimu gange nga togakwata ate wuuyo oli mu kwereeta kiki? Ndaba ontunuulira tomalaayo. Nsanyuse okukulaba Mami Rosette. Tosanyuse kundaba? Tosanyuse? Nsanyuse okukulaba Madamu Rosette. Mwakigenderedde? Ekiruwa? Mwakibala? Ekiruwa? Tetulina kye twabala. Kyonga oli surprise okundaba. Madamu Rosette, teweewuunya nakulinda. Ne nkukubira essimu zange nga ndi mulwadde kumpi nfe, ne nkukubira amasimu nga tonkwata. Nze ndaba weewuunya kiki? Mwakibaza ne Mama Mita? Mwakibala ne mulamu wo? Mukwatagana ne mulamu wo? Tetukwatagana. Sirina we twakibala. Nze bwe nalwala ne nkukubira amasimu gange nga tonkwata. Wano Mami Mamita mukwano gwange era ye yandeetera awo ku ddagala. Nangamu ne tunoonya awo bwe nvaayo. Ne nvaayo Sookoleke. Kubanga oli waŋŋamba okuvaayo okwo kwabeeranga kuzibu nga bw'otuuka mu kkubo ebigere byesiba wavaayo otya? Ngambe nti ebyo ebiseera nti bwe mba ngenda kuvaayo ebigere ne byekwata oba ngambe nti nalumu okutya nga siraba kiddako. Kwabeeranga kutya tulola tonawo dda? Wawuliranga bibanga bitya bye towabitya? Kati bwe nafulumanga ku geeti nga ndaba sirina kiddako obulamu bukomye nga ndaba life yange erina okubeera wali. Naye omukyala bwe yajja ono mukwano gwange n'angamba omanyi tuve wano era kwolwo eyanzijayo ne nvaayo naye ne ndaba nga nfa kubanga amanyi ngenda kujja wa mukwano gwange. Sijja kugamba nti oba biri bye nagamba nti omusajja oba bwe yalaba ngenda mufiirira awo nga tannajandaza oba bw'aba yalina bye yanteekako nga yalina obinziggyako kankitwale bwentyo nange sijja kulimba saategeera kyaba kikya. Oba nalwala ng'obulamu bugenda ne ndwala oba oli omusajja n'atya ye nga ye aba alina bye yalantaddeko yabinziggyako sijja kulimba nti nkimanyi naye ndowooza yabinziggyako kankyogere bwentyo. Pasita yakusabirako? Pasita yangamba lwakuba essimu yange ate yamala era nayo neevaakoko naye yalangambye agenda kunsabira. Ekiza yali tannakusabira? Mukama yakola byamagere bye nga ne pasita tannakusabira? Kirabika yali asaba musaalaze eyo naye nga teyakusabirako mu buno mu maaso buno ku ssimu? Ku ssimu teyakusabirako. Mukama yazza kiki? Yazza kiki? Ye yalangambye nteekeko essimu ajja kujja ssaba naye saafuna. Temwasaba? Tetwasaba go ge mazima. Kubanga mba neebula kiki ekiba kyakutuka awo. Olumu Katonda ateekako ekisa olumu n'essaala z'abantu ndowooza zikola. Naye nti bwe navaayo ne nkulinda
naye walonda byeko nga nsirikire okumala eddakiika. Nange ndi mu kwewonya twankanya kweyongeza. Kubanga ninga ngaawunze sijja kulimba. Simanyi nti no oba nseke oba nkaabe oba njogere ki mu butuufu n'ensi ninga nga ndaba nga eyeetooloola. Simanyi kyakwogera. Okulonda abantu kati at least ndiko bwe nti. Tosanyuse. Baze ebbanga gye nakulabako awo naye sikulabangako ng'osirise bwotyo. Sirekedde. Kano omwana yakijjawo kigambo nno. Bo bimugamba nti omuntu yabeera nga aze yenna mugambe mbuno simanyi ndi mbuyaga nsukunta. Ndi mbuyaga nsukunta. Sena kye nali mugambye nze kubanga ekisooka watwa tetukwatagana nze n'oyo omuwala. Omwana ajja ku kyokuŋŋamba kubanga olaba engeri gy'ali asenkamu ebigambo bye n'engeri gy'atunulamu mu butuufu bulaba bituufu. N'agamba mbu wafa naye tamanyi engeri gye wakola ki gye wafaamu. Mu kufa era n'ekiwandire ddala wala kigende wala tojja kuwangaala. Kati mbu n'agamba mbu nno naye tamanyi waafuli agenda okukomawo brother we ng'amugamba mbu naakuzinga mu kibeere kya bbulaaka n'akutwala mu mmotoka mbu n'akutwala mbu tamanyi gye yakutwala. Kadde kazanyira kuza ku mutwe kadde kanimba kiki? Kyanga kabadde kalimba gwe obaako tekategeera kuba tekategeera ndowooza engeri gye navaako engeri gye nsula wali bw'omu. Kati tekategeera kankitwale bwenti. Kristo yandibadde akiraba mayiti yange yandigirabyeko. Ndi mulamu. Yenze. Sokoleke ndi kuloota. Toloota. Nze ndi kuloota nga neebase. Ngenda kuva mu kirooto. Era ekyo ekirooto kive mu nsi muno tewali kitasoboka. Bazeeti sifanga. Yenze sifanga. Lodi, tuli mu bulamu bwa bulijjo. Twebase. Sawa mmeka? Saa 10 ez'akawungeezi za kumakya. Ndi kuloota oba siri kuloota? Ano mbanga ndi kuloota nga toli kuloota mane nsimuke mu kisumuko. Nyumye eti bino bye nabaddemu kubanga obwongo bwange bwonna okuva n'omwana we nava eri mbadde nsula ndoota. Oba nakati ndi kuloota ndoota olwo we naloota nga mulengera ng'ali ku mazzi ng'ali mu kunaaba ku mazzi g'ennyanja ng'anaaba bw'ati ng'anaabako bw'ati nga bw'anaaba bw'ati nemuyita Emily kati najja mpola oba ntera okutuukako n'esisimuka. Gulo oba kwosa ggulo kati kulagenda nga polisi Emily nzijukanatta Emily nonnengera bw'oti naye nga badde ali mu kunaaba bw'oti ng'onaaba engalo ku mazzi ng'eri wali amazzi mayitirivu nnyo bwe gati kati nojja ng'otambula mpola ng'otaddeko simayiro ng'osimayiringa bw'oti ng'oli musanyufu nojja mpola hata tokutaako neva mu kirooto bannange nakaabye. Yabadde Katonda ng'akulaga. Nakaabye ng'okyali mulamu. Kati sokoleke nabakola ki okubanga mutuufu kati gwe simu teziriiko nalinga kuba teziriiko naye nga mamita bwenkuba nga tankwatirako ddala okwata ku ssimu yange. Nze ekyamazima mu butuufu nakubidde ku ssimu ndala nempitako ne kamesigi nemwetondera nemwegayirira nemugamba munange mpitamu kingi nange ng'omuntu onsaasire. Mbadde nti oli wano go ge mazima kubanga ambye Rosette akuyitako nze Rosette anonye eki omuntu gwe nakubira n'atankwata. Essimu zange zo yatuuka ndowooza wakala bwe kafaanana akasimu kange nekatuuka ne kavaako awo nakubira ate nduvadde nenkula nga neetamibwa. Tolina simu? Simu nja kuteeka layini mu ssimu ya mukwano gwange. Era ekyamazima alina essimu mmeka? 2? Aba alinayo akatono nja kumugamba agira nti era mu layini kasita kati nyinawo kugundi nyinawo ku smartphone naye mbadde nteyagagireka kasita gikozesa nnyo nsobola ogikola kikala oteekamu kugundi wekulako ne ku WhatsApp oba oli awo.
kati pulani kyeriwo ki ekigenda mu maaso? Ekigenda mu maaso kyo kiri nti ndi wano kati n'omukunoonya mirimu enfuna omulimu genda egiriwe nga bw'omanyi ebyensi kyalina byenkunyumiza naye mbadde ngamba tuyingireko eri sisobola kubeera wano waweeru kuba n'omugongo gundumaalumamuko njagala mbeere nga bakuyita kwewunzika. Kati mukwano gwono si mufumbo? Mufumbo naye bawe akola safaari agenda akomawo agenda n'amalayo olunaku nga lumu oba bbiri. Maama ani akusibye akaviiri? Mukwano gwange byonna yabikola. Amanyi okusiba enviiri? Yampitidde awo omukyala n'angulirayo enviiri ne bansiba. Gamba wala. Walaayira mukwano gwange ono Mukama amuwe omukisa ambeereddewo. Nze Mukama ampe ebisiraani nakusuulawo. Nedda. Naye nsonyiwa. So nakusonyiye ekisooka nali saakusasula ssente nti ze ndi mu kkaabiro okitegeera. Nakusonyiye Madamu Rosette sikunaako buzibu. Kale ng'omuntu onyiga muto omuntu gwe nonsonyiwa kale nja kubako kyenkukolerayo. Nti gwe ntaddemu essuubi ate ku ssaawa esemba w'omwetaagire ennyo n'abula. Kakati munnange nange olaba kino kye sijja kulimba. Kale nze nalina omanyi nti wembeera nga nkoze story sisangwa mangu okupatikana ndala nnyo kuwandala nnyo obudde ngambe njagala tusooke tumusevingi kuba nali nkimanyi wali mu buzibu. Kati nze nkeera nali nava Wakoja Lwasa nga nyina kyezze nakyo. Nabigamba ne pastors kamwa koogera naye ngamba ne pastors omanyi kino kirabadde kyanzirayo nyine ng'egenda okukola kiba yangamba kati ogenda kikola otya olina pulaani ki? Ne mugamba munnange pulaani ze nga nyina engeri gy'okuba munaye musumbaze nyina bwe nejja ABCD nanga nedda bibikole ki biveeko naleeta amagezi era kimanyi ndoza nawe yakubira kubanga ngamba ngenda mukubirako twogere mugambe waba amanyi ewa oba yina namba ya taata we tulabe nga tusobola okukola ki okugenda. Kati nange kyenalinda ngamba ndowooza naye aje yagamba ono omukyala nalowooza muki nziyite komedi oba nandaba mulimu nga ffe tuli mu komedi kati teyali komedi twali mu komedi twali tuki ne Musumba kati balwawo okulimba abo abantu naye kenyininyini kale yafuna ebizibu sijja kulimba. Amazima gali nti yafuna ebizibu eby'okumumunga ye naye nawo muno bizibu nti noba kinaye kale nange mbadde mu kingi enewe tugende omubuuliza buli kimu kyagenda ovaayo otya bulabula nkubuulire mumbi temunyiigira era temunkyawa siri mubi ngezaako munange nakyo era nsanyuse lwekyo munnange sirina ttagali naye oba ngenda kuva ddi mu kirooto kino ngenda okulaba nga nkivaamu. Kirooto kiveemu ndi mulamu byabambise itsoke kubanga era nyinza okusimuka kati sokoleke bagamba muno omuntu oba oloota muno osuna kagere kannasu n'ozukukayo bw'oba mu kirooto wekasunako nenva mu kirooto era kasune weesuneko ove mu kirooto yenze bwabo bambika era baali batuufu ne bwe nali ndi nabo ndowooza baali bandabanga kalambwa ate ngambe ki naye lumulamu bulonga kunnomi tewali kitagwa. Madamu Rosette jja tuyingire twogere oyogera nange yenze naye Mukama oyeegisa nze mulimu ekirala neebuuza naye Mukama amazima ddala enze angu jja tuyingire totya koodi karibu. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Gleam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Gleam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu.
gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Gleam tukukumira ku mulembe. Amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Gleam. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikoleka ku nomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch eri Nyanama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Gleam.